Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula ey'okubiri okwetta ku mubeerera ekyokusalawo mu kitabo kyaffe kino Ensi y'okwejjusa. Mu kitundu ekiwedde eky'essuula gye twasoose ennyonta emunywesa ag'ekitaba, oluvannyuma lw'emisomo gya Ssuubi okugootaana olw'ensimbi, asalawo azinoonye era eyo gye yagwiridde ku ddenzi ly'Ssemuwembe eryasangiddwa nga nalyo lyamwagala dda. Era okusinziira ku bye twalabye kyafaananya okuba nga wakati w'ababiri bano waliwo ekyagenda mu maaso tetutannamanya ludda wa gye kibatuusa. Kusaba onzikirize nve wano wennyini nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'okubiri okwetta ku mubeerera ekyokusalawo. Ekyaliwo nga kimaze okubaawo, Ssuubi yali alinda lundi eddenzi okuddamu okumwegayirira era ng'ateeseteese okusooka okuliraajanya nga bw'eri nkola yaabwe. Wabula ennaku bwe zaayitawo, embeera ze zaatandika okukyuka okuva ku za bulijjo, era emmeeme bwe yasukka okumusinduukirira, entunnunsi okumupakuka kw'ossa n'okunafuwa ng'alwadde, n'asalawo ategeeze ku nnyina nga tamanyi nti mu butali bugenderevu agenda okunyumya ebikyamu ebyamunyumira alyoke yeekombe n'okwekomba. Kwe yayita okusinduukirirwa emmeeme ate ye nnyina yakutaputa bulala, naye bye yateebereza yabiteeberezaayo yakukuba mulanga, anti nga byakumufuula ataatuuza era ataakuza. Ekituufu okunoonyereza kwe yalimu yagenda okukufundikira ng'ategedde nti abadde Ssuubi alindiridde kufuuka maama gundi, kuba eby'omunzikiza byali byamulekera olubuto olutali lwa nsimbi oba olw'enjoka wadde olwakkusa emmere, naye olw'omwana nga ye. Mukazi wattu bino byamutabula bw'abinnyonnyola era n'ani oyo gw'aba abinyumizaako. Anti yali akimanyi nga singa mwami Zirindaba olwanga ebba era taata wa Ssuubi bino abimanya, bombiriri kaali kakubajjuutuka. Naye ng'omuntu kyali kimunyiga okukamala, wabula ng'alina okusooka okusala amagezi bba aleme kumanya. Oluvannyuma lw'ekirowoozo kino yatuuza muwala we n'amukubamu empinga ziizo okumulaga nti kye yali akoze ekyokusoba gwali musango munene. Kino nga Ssuubi kyamukuba wala nnyo, era mukazi wattu teyawulirwako ng'asaba ekisonyiwo kuba yalaba ng'ekituufu bazadde be abayiye nnyo. Okubimutegeeza n'okumukubamu nnyina yabikola gamuyitamu, era wano bangi we yayongerera okumanya obunene bwa kye yali yakola. Ng'omuzadde alumirirwa era amanyi nti ensobi zikolwa abantu, oluvannyuma yalagira Ssuubi agezeeko nnyo okwewala kitaawe tazuula mpaka ng'amaze okuyiiya ekirala ekisingako ku kino. Bino bangi si banno yabikkiriza abeza emimwa ng'alingiza mu ccupa era okuggwa ng'ali mu kufeesa bw'asikondoka. Wabula wadde yali agaaniddwa okusemberera kitaawe era kye yagezaako, naye era byamala ne bijjamu omukoosi. Anti lumu abakka emugga n'asisinkana mukyala Kalibbala eyali alima okumpi n'ekkubo. Ono yamuyimiriza ng'amubuuza oba ewaabwe baali baakungudde omuwemba, wabula baagenda okumala okuwaya nga mukyala Kalibbala atandise okwemulugunya ku ngeri entunnunsi za Ssuubi gye zaali zirakaasiramu, mpozi n'engeri gye yali ayongedde okweruukirira ng'obutuuliro bw'ensujju. Ng'abuuziddwa ogumupakuse entunnunsi, bangi yaddamu akankana ng'ategeeza bwerabika okuba enkalamata, wabula nga gwabuzaabuza mukulu ekimala okumanya amazima. Era oluvannyuma bangi si banno yakkirira emugga, naye ng'omutima gumuli mu mutwe. Ng'akomyewo ewaka yabiyitiramu nnyina, era bwe yamanya mukazi wattu n'azikubamu ne zaaka. Anti mukyala Kalibbala yali amumanyi bw'atasirikira bigambo era ddala nga kakira ka mbuzi,
nga n'okukazibwako yakazibwako lyagafa ku kawere ekyalo kyabwe kwe baali bawangaalira. Maama wa Ssuubi bwe yalowoozaamu ensonga zino okuzirinda zimala okubuna ekyalo nebba azitegeerera eyo n'atya nnyo. Kwe kusalawo yeeveemu amwegambire ng'ekiwundu tekinnaba kusamba ddagala. Mwami Zirinda Buulwange ng'ategeezeddwa amawemuukira n'agaali gagudde, emiranga gyawulirwa okuva buli ludda, omu ng'akaabira kuzaalira bwereere ate omulala mbooko na bivumo ssaako n'obuzito bw'ekyali kyamutikkibwa Ssemuwemba omukugu mu kutikka. Anti wadde kiri yali yakikola era nga mu ye takyewakana, wabula kino bambi yali teyakisuubira. Era ndowooza singa yakimanya nti kisobola okuggwa kityo osanga yandyekubyemu, wabula bambi teyasobola. Olunaku luno olumu lwamwerabiza ennyingi ze yali amaze n'omulenzi, kuba ekiwoomereze kyazo kyekyali kimusaggulidde agazibu gano gonna. Teyakoma ku kyakukubwa bw'atyo n'okumulangira byokka, wabula kitaawe ate yakisussaawo. Anti yasalawo n'amulagira nga tasalikako musale nti amuviire, nga yeerayiridde nti singa kamutanda n'awalira amanye nti amagombe ge gagenda okumwaniriza. Bino byonna okubaawo omulenzi yali yabitegeerako, anti bwe yalaba munne ng'atandise okweguga bye yali asolobeza n'amanya nnabe bwe yali azinze. Era teyadda mu byolwatta omwami Nalumanya, bw'atyo n'ayotta. Era abaali bamunoonya okumutunuza mu mbuzi ekogga baakoma ku munaabo, anti omumpembe kyenkana yabayita mu nkwawa. Era okutuuka ewuwe nga kimyankuye mugabe, nga n'ababuuziwa bannyonnyola bwe baakoma okumulabako ssabbiiti nnamba emabega. Kale mu kaseera ako nga kiraga nti ekitundu yali amaze okukisenguka okusenga gye yali tayinza kwogera. Kannyabo kagezaako okwegayirira nga kawanjagira abakazaala nate bakazaala ogwokubiri bakasonyiwe nga bwe kawa n'obweyamo obutaddira gy'oli nti kino kyali kiyinza okusiimuulwawo. Wabula era nga bekeetondera naddala kitaawe waako atunula ng'omubi atamidde obutafaanana ayinza kusonyiwa. Mukyala Nakityo maama wa Ssuubi yali ateeseteese okwegayirira bba asonyiwe muwala waabwe, wabula bwe yalaba emitaafu gimwetimbye obwenyi n'akona naye tagoberwa mu kavuyo. Eyali tasigazza kindi kyakusalawo, bw'atyo bwe yava ewaabwe ne zitwala, naye nga bambi jjadda tamanyi wadde okuteebereza. Eyanoonya ensimbi okumumazaako ekyomusanvu yawunzika tasobodde, mpozi ate ng'afunye lubuto. Wabula wadde bino byombi byali bimunyiga okuyitiriza, ekyali kisinga okumutunduza emmeeme kyekyokuba nga yali agobeddwa abaali bamwagala batyo, ekintu kyali talowoozangako oba wadde okumuggyira mu kirooto, wabula kati nga kwalaba. Mu kaseera kano okwejjusa bambi yali tasobola kukwebalama, era wano we yasinziira okwegwanyiza nti oba singa yakkiriza mu kusooka n'afiirwa okusoma okusinga kino ekyali kimutuuseeko. Anti emisomo era gyali gimufudde ng'afunye olubuto ssaako n'okufiirwa omukwano gw'abazadde be gwe yali akyetaaga ennyo. Ampuliriza omulungi, kulw'ensonga y'akadde kankusaba onzikirize. Ebyolwaleero wano we mba mbiwumbirako, ate omulundi omulala we tunaava twongere okumanya biki ebyaddirira. Mubeere bulungi era mweraba.